Mbaniriza mwenna abalaba vidiyo eno amanya gange nze Trevor Online era nga nze ne muzeeyi Aloysius Matovu Joy ng'ono yazaala Namasole maama wa Kabaka eyafumbirwa Abraham Luzzi eyali yeeyita investor okuva e Korea eyajja wano ku butaka okukulaakulanya ettaka ly'Obwakabaka wamu n'embiri. Muzeeyi Aloysius agamba Abraham Luzzi yasobola okubafera ye Namasole wamu n'abakulembeze mu Bwakabaka ng'alumirizanga bwasindikiddwa State House omukyalo omu ow'amaanyi mu ggwanga gwe sitagenda kwatuukiriza mannya ge. Kigambibwa Abraham Luzzi yasobola okumatiza famire ya Namasole ng'akozesa obukodyo bw'ekika ekya waggulu nga muno mwalimu n'okupangisa emmotoka z'obugombe ze baatambulirangamu mu butamanya. Ku nsonga y'okuwasa Namasole, famire yeekanga lubuto era emikolo gyali gya kipayopayo Luzzi gye yategeka mu ngeri ya amankwetu. Nga bw'eri enkola ye, ku buko yatwalayo migaati ssaako ne sukaali wabula ekikwasa ennaku Namasole yamusaba amahale ga $50 kyokka taata w'omugole ye yakwata mu nsawo ye n'awaayo bawone okuswala. Mu gimu ku mivuyo gye yakola gyatandikira ddala mu kugoba Katikkiro wa Namasole olwo n'asendasenda mukyala we okumufuula administrator Katikkiro wamu ne bbaawe. Okusinziira kwa Aloysius Matovu Joy kyandibanga omwana we yalogebwa n'atuuka n'okubonaabona n'ensi ng'atali maama wa Kabaka. Kigambibwa Luzzi yatunda ettaka lya Namasole erisangibwa e Kanyanya n'atawa Namasole wadde n'ekikumi era mbu yafera Haji Wanzi ne Hajati Mariam ettaka eriri ku bugazi bwa yika 10 wabula mu kugezaako okukakkanya embererezi yawaanyisiganya ennyumba ya Namasole esangibwa e Makindye gye baabaliriramu miliyoni 600 eza Uganda. Luzzi mu kaweefube w'okutunda amataka ga Namasole yasobola okwawula omukyala ku famire ye ng'ayita mu kumuggyako essimu gye yalumiriza nti bali mu kugitrackinga wamu n'okugoba Katikkiro wa Namasole. Ekyasinze okusajjula embeera eno gye buvuddeko ye Ssaabasajja Kabaka bwe yali tannagenda bweru wa ggwanga kufuna bujjanjabi yabuuza abantu baabwe ku lusegere wa Namasole waali nga tewali n'omu amanyi wabula kigambibwa yali aguluba n'ensi mu katale ka ssenti bali ku ddembe gye yava n'adda eggulu nga ne gye buli kati tewali n'omu amanyi gy'ali. Muzeeyi Aloysius akukkulumidde nnyo Buganda Land Board wamu n'emmengo okutwaliza awamu baalumiriza okwesuulirayo ogwa Naggamba ku nsonga za Namasole era asambajje n'ebyogerwa Abraham Luzzi nti Hajati Mariam okumutwala ku poliisi ku nkomekkerero ya wiiki ewedde yali alina obusungu oluvannyuma lw'okumwegwanyiza n'amugaana. Bino byonna agamba si bituufu era tebijja bajja ku mulamwa. Namasole alina ettaka mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo nga muno mwe muli Gayaza, Buziga, Makindye ssaako n'ebitundu ebirala bingi. Mbajjukiza okusubscribinga n'okulayikinga kisobozese vidiyo eno okutambula ku misinde egya waggulu. Byaba Namasole bonna imukeno baali batwalako bali babbyeko Bannamasole bonna kati ng'ono actually yandibadde nti mukazi asinga obugagga by the way mu Uganda kubanga yasinze ettaka naye akyalirina. Kati noono Sweet Smart Abraham we yajjira nsobola okubuulira engeri gye yajjamu yatuleetera ebiwandiiko bingi nnyo ng'amanyi buli wali ettaka lya Namasole ng'amanyi buli wali ettaka ly'Abamwanga n'ery'Abachwa era yasooka tulaga byachwa nti ziraba zino bino byebyachwa bano tumaze okubatandikako nammwe tugenda kubatandikako naye twalabulwa Mumbejja Nassiwa muzzukulu wa Mwanga natugamba bannange omuntu oyo si mulambulukufu mumwegendereze ffe twamubuuse naye kati jjukira omulembe oguliko gwa Chwa kaakali abantu bonna kati buno bonna Obwakabaka obuliwo buva mu Chwa. Incidentally nze jjajja w'oluggi olwo naye tuba tutereka n'alinnya tebattakwako. Kati abalangira n'Abambejja bambuuza jjajja Namasole kati tumulaba Namasole aliwo nga mpwangalinga embwa ekyo naye nga mulina ali omuntu omu w'amaanyi nnyo ageemanyi kubanga ye ayogerera mu number 1 ne mutabani we njaga amanyi nti era ye asobola okukola kyonna ky'ayagala naye bwe kibeera nga ddala omwana oyo gy'ali njagala kino bamuggyeyo nti wuuno
ngambe ensi nti bannange mwenna abambuuza Namasole kuuno kyante wabeerawo n'ebibuuzo ebirala kiki ekyanditutuusizza ku bino ng'Obuganda bwonna bumanyi nti eKanyanya wabeerayo Namasole tewali abifaako era kati mmanyi bw'aba gy'ali nange ndowooza takyayagala kumpuliza otherwise yandyebbiridde nga n'agamba dadi nno kaakati oli ku ebyo biri bwe biti naye ndowooza nange yankoowa kuba nayitirira nnyo okubeera omulambulukufu siri mwerufu nze ndi mulambulukufu kati omwamututte ku poliisi n'ogulawafayo kiki ekyazze kuba mutadde batya yabayantuza atya sirina kyemmanyi nze nagenze ku byange bwe nafunye omukisa ne ŋŋamba kankole ki kangukozese ne ŋŋenda ekatwe ne ndoopa nti bannange ndoopa okubula kw'omwana wange simanyi oba gyali naye ekindeese nawulidde nabisomyeko nti gwe namuwa mukwate nange ke kakisa ke njagala nkozese nfune omwana wange kati awo ebyaddiridde oba kati gyali oba ali luddawa naye naleka mpulidde nti bamututte mu kkooti ndowooza ate gye baamukwatira olwaguno ogwaki ogw'omwana kati ebiri awo nze nninda poliisi kuŋŋamba nti owange omuntu wuuno tumulenze tebaŋŋamba nti omuntu bamufunye naye kiyinzika okuba ng'ate bwe yali ali eri ne baga nti ate waliwo naguno oguzze ate bwe gubeera nga byonna bitambulira ku muntu y'omu awo nze naawe kati kiki kyoyagala njagala mwana wange senfuma njagala mwana wange naye nammwe Abaganda muleme kugirajja kubeera nga temulina kye musobola kukola nga mulaba abantu ebintu byonna babitwala Namasole omulamba nebulayo Omuganda omu ne Mengo nebulayo omuntu Mengo abe Mengo ng'olugero lulala ntambudde amaofiisi g'Emmengo eyo njagala okutaasa ebintu by'omwana kati nze mulabe wa Buganda kubanga ndi mwana naye nze mumpe omwana saagala bintu byammwe nze naweereza Mmengo emyaka 17 nga ndi ku by'obwannakyewa nga ndi kamisona wa byanjigiriza sasa siwayinosime saakayana kubanga nali nkola nga nkolera ebintu bibiri Obuganda ne muzzukulu wange Abakalona tugenda obuvunaanyizibwa ne bunneeyongera ng'ate nina okubeera nga ndabirira Namasole nendowooza nti gwe namukwasa muntu mulamu so nga mubbi muyaaye mufere muyeekera mutujju byonna bw'owulira byayogera wabeera ku lugunju olunogamba what a public nuisance nabadde ndi awo nga mpeereza simu zange yazijjaku yazibulookinga naye bwe baamukutte n'alyoka ampeereza nti kituufu onoonya Namasole really ngamba who is this how fast news runs ekyabadde awo ngenda okulaba nga ne maama w'omuwala atandise okukuba essimu yange gyatafu ate baŋŋamba tebakyanjagala kubanga nkolagana ne Bashamiru n'Emmengo yonna Buganda Land Board yonna omwana ono ekyamwekwesa amabanja ago g'ataalya naye ng'ate gwe yagalya nawe yagalya naye luze ye agamba talyanga ku ssente ezo era baba balina obujulizi bafeeti obujulizi tebuliimu beyaziryako bo tebaliiyo beyaziryako gyebali bujulizi babuleete bino ebyokwekaza ebiri mu Uganda ensi yakwekaza nate guno omwaka gwakwekaza nnyo abantu b'omulembe guno beekaza abawandiseemu nina olugero lwabwe olwo olufumo lwa Luzzi nendibalekera watch this space Shamima agamba nti Mmengo yandimuddeyo nga tannakwata ndibalekera kumusiba oba Obuganda bujja kuswala ekintu ekyo kyogerako ki wekituuse ne Buganda tekyaswala Mmengo tekyaswala nkugambye twatambulanga ne Namasole tugenda mu maofiisi gonna jjukira Katikkiro mutabani wange batuyita bakojja naye teyatuwabudde ne tugenda mu ofiisi y'ebyamateeka ne tugenda mu y'ebyobuwangwa nga yonna babitunuulira butunuulizi ne tugenda mu Buganda Land Board yonna
tebatulabawo. Simanyi baba bamanyi nti Obuganda bulina Namasole. Nze kennyini nze ntandika okusitula Maddalena ndibalekera okumukutwala ku mikolo gyani gya Ssaabasajja. Ssaabasajja kyakola buli mwaka Christmas aweereza kaadi eya maama we eya Namasole. Naye kakubuuka nkwewuunyisa Namasole tasinkana ku Ssaabasajja maama we. Jjukiro ono yasikira ndibalekera Juliana, yasikira Tekera Najjemba, eyasikira Evelyn kulabako azaala Chwa. Ono ye maama wa Chwa, kati ye maama wa Mutebi. Naye muli byalinga byamu nga Kabaka taliiko nkomera za buli ngeri. Kati abantu n'abagundi bennyini abalangira n'abambejja boolyo n'abataka tebabakkiriza kumulaba. Naye Ssaabasajja wetuukira okubuuza kati wano bwagenda ng'alondoola ebintu bye, maama wange aliwo. Ab'amakanzu n'amaganduga ne batandika okupaka. How pathetic. Muli wejjusa olunaku lwewawaana muwala wo Lizzy? Yes and no, kubanga abantu bwe basiimagana si bye byaluli. Kubanga nze nzijjukira nti waaliyo jjukira Eklezia Katolika ng'eyagala nnyo Namasole. Baabituufu bonna ensonga za Namasole nga bazirina. Naye nabo kyaba ku bawala ekisooka agenze na Musiraamu ne bamuyita ne bamugamba naye ye yasalawo. Nibaga bwaba bwate bwasazirewo Muzaata yali abyogera nti Abakatuliki tetulemerako nnyo. Mwana bw'aba aleese Musiraamu naye lwajjukira kino kya Bwakabaka. Kati kankubuulire kino nga sikirumyemu. Obwakabaka Emmengo bulinayo Namasole Obukatuliki nga Obwakabaka Obukatuliki kwe buteeterera kasa tulinayo Namasole mu Bwakabaka. Kubanga bw'ova ku Kabaka Namasole yaddawa kubanga Namasole naye Kabaka. Okiraba? Naye n'atuyita myaganya gye. Naye nga buli eyamulabanga ng'agamba engeri gye yeeyisaamu. Kubanga jjukira bano bw'aba alina ky'ayagala alina kituukako. Kati gwe bayita omufere awedde emirimu. Ate tebaswala, tebasonyiwala kubanga ensonyi zino ez'Abaganda, kubanga Omuganda nsonyi. Olaba omuntu atandika okubeera nga takyalina kimukwasa nsonyi. Ffe twali tutandika okuweereza Ssaabasajja Emmengo. By then Oweekitiibwa Jesse Muyingo yali minisita w'ebyenjigiriza. Naye atukuutira ekintu kimu nti buli ky'obanga ogenda okukola osookanga kwebuuza Ssaabasajja Kabaka anaawulira atya. Ssenfuma Abaganda bameka kati abafaayo ki Ssaabasajja Kabaka kyawulira? Simanyi oba bakyali. Bayisaawo byabwe. Buganda bagifunira ddala yakirwanira. Buli omu omuze gw'okunyakula ettaka gwajja, buli omu ayagala kutwala buli kimu gwe batunda. Kati no banditutte naye ng'ate tebatunda. Kati olaba na bino ebyokutunda oli bw'aba yatunda bibye naye era ne wabeerawo amwekiikamu akole ki abitwale. Munampaayimbira wa zonna woofiisi zirina. Ebizibu tukolagana naye.